Iyo Poliisi y'ebidduka etandise Ebikwekweto kubavuga endima ku Entebbe Express Highway. Ebikwekweto bino tebitaliza na mmotoka eza gavumenti era nga bonna bakwatiddwa babakubye ebipapula eby'engassi. Poliisi y'ebidduka ng'erina ekitongole ky'enguudo bakoze ekikwekweto okufuuza emmotoka ezidduka endima ku Entebbe Expressway. Ekikwekweto kino kitandise ku makya nga kikulemberwa CP Ben Munansi akulira ebikwekweto bya poliisi y'ebidduka. 140. 140 is too high for you. The maximum speed allowed here is 100 kilometers per hour. And you better listen. I know you're inconvenienced, but even tomorrow we are going to get you if you don't know the reason we got you here. Babadde balina akuuma akukebera sipiidi nga ne kamera eziri ku nguudo obwedda zibayambako okukwata emmotoka ezidduka. Babadde tebataliza mmotoka yonna nga n'eza gavumenti nazo bazikutte. Kyokka poliisi esanze obuzibu mu kukuba abantu ebipapula kuba netiwaaka obwedde ebasumbuwa. Okufa tekumanyi ani naani, tekumanyi onaakola onaakola eno onaakola eri, ffenna kututwaliramu. Waliwo n'abamu be bayimiriza naye ne bagaana. Bakira buli gwe bakwata omunnyonnyola ekimukwasizza ne bamukuba ekipapula kya mitwalo 2 ng'omwezi bwe guyitako kyekubisaamu ebitundu 5 ku buli 100. It's not one ticket that can teach you a lesson, but I think it's a good start. It's helpful to be able to know that if you're driving on this road, there's going to be people that can give you a ticket, or even if they're not there, there are cameras that are watching. So I think it is still helpful to know that there is a limit, and if you don't observe that limit, there are consequences. So I'm grateful for that. Omwogezi w'ekitongole kya Entebbe agamba nti obubenje bususse ku luguudo luno ate nga buva ku bantu abatagoberera mateeka ga ku nguudo. Ne bale tetuliiko oba oliawo ng'abamu bwe bagamba nti ate lwa express naye nalwo luliko ekikomo. N'olwekyo oluguudo luno olwa Kampala Entebbe lulina speed limit yateekebwako 100 etasukka mu 100. Ate oba oyingira mu bugeeti bulimu osasulira ssente tugamba vugira ku kilomita 2 buli saawa. Ne tugamba nti oba onotera okufuluma oluguudo lwa expressway ovaako kendeza ku speed back kilomita meka 4 ku buli saawa. Naye twesanze nga bangi kuffe tetugoberera biragiro ebyo byateekebwa ku luguudo luno. Bitandise ate byakutambula mpaka omwaka ogujja mu mwezi ogwa January kubanga eno season etera kubeeramu obubenje era bino ebikwekweto byakutuyamba okulaba nti obubenje obusinga tubasobola okubwadressinga. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu ino. Wabala nnyo Sulaiman Mutebi 25 zizakayita ku ssaawa emu. Katuddemu tuwummulemu kakato nnyo. Tukyagendera ddala mu maaso n'agabuutikidde.